kakati amasala gano mugawulize bulungi makulu nnyo kusiiba. Masala gasooka abazadde bakimanye ne ba awliya al umur nabo bonna abya n'obuvunaanyizibwa ku baana okubakuza. Oyinza okubeera nga mulekwa mwana wa muganda wo sigwa omuzaala negwa omuyina mu makaago. Oyinza okuba nga oli mudiiru wa madarasa murabbi ssomero lya busiraamu orabba abaki abaana b'obusiraamu babakwasa ne wilayati endala zonna obuvunaanyizibwa buba bukuweereddwa ku mwana kibayita wilaya. Manya nti nno okubirizibwa gwe ng'omusiraamu okubeera nga tuawid as-sibyani ala siyam olundira abaana abato okubeera nga basiiba lakin fi taqatihim mu kigero kye balinako obuki obusobozi. Si mutikka kumulaba nti nno wamugambye asiibe n'asiiba ku myaka 7 amazima n'omulaba ng'embeera ekoze eki emulemeredde n'obeera nga omugaana okulya omugaana okunywa oluusi osikayo n'omugo n'okola ki n'omukuba. Ezo nsobi. N'olwekyo omulundira ku kusiiba okusinzira ku mbeera emwetoolodde n'obusobozi bwe. Bw'omulaba akwagala atereka kuddaawo nti oleeta amazzi omukaka okunywa oleete kajuyisa omukaka okukanywa ng'ate omulaba ayagala okusiiba n'obusobozi abukola atya abulina. Kitegereka ng'era bw'omulaba ng'alemereddwa mu myaka egyo 7 mu myaka egyo 6 mu myaka egyo 8 embeera eganye aterereka kubeera nti omufiirako. Kitegereka wabula wano waliwo amasala mu kubalunda tulina kubeera nga tukakasa nti wali njala yonna ebaluma yani siga tumanya nti omwana enjala emuluma tusobola okubeera nga tusigala tumudaaba tumusaayasa wadde enjala emuluma asobola okubeera nga amalako olunaku. Ensonga netegerekese bulungi oba la tewali kirala okujja kusiiba aljawaabu tugenda maaso nga tumulunda tumusaayasa okubeera nti olunaku olwalumalako tekiina mutawaana wabula singa embeera olabye ddala ng'eganye kyetutegeeza. Naye okubeera nti okimanyi nti enjala emuluma n'osigala ng'omulunda omubuzaabuza omuzeeno omuzeeri oteekawo obuntuntu asobole okubera nga olunaku alumalako ekyamuddiini ekyamuki era basahaba bakikolanga. Hadith ya Rubayya bintu Muawidh radiyallahu ta'ala anha agamati arsala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila qura al-ansar. Ombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yasindika omubaka mu byalo byaba ansar. Ombaka yonga agenda gati man asbaha muftiran falyutimma baqiyata sawmihi. Oyenna yabukeseza nga teyasiibye yani bukeseza ku macha tasiibye ayinza okubanga ataddeyo n'ekiwogo ayinza okubanga nyeddeko ne ku chai. Kino kyali ku lunaku lwaki lwa Ashura mu ntandikwa y'obusiraamu lwali lwatteeka mongoberera agandi falyutimma baqiyata sawmihi olunaku alujjulize ddala agenda mu maaso n'agati waman asbaha saiman falyutimma sawmahu ati yabukeseza nga asiibye naye agende mu maaso akola atya ajjuze. Qalat Rubayya n'agamba mukyala agandi fakunna nasumuhu ba'du okuva nabbi bwe yalagira ekiragiro ekyo ne tugenda mu maaso n'okusiiba nga tusiiba ki olunaku lwaki olunaku lwa Ashura. Wanusawimu sibyanana era nga tusiibisa n'abaana baffe yani abato nga tubasiibisa. Wanaj'al lahum al-lu'ba min al-ihn era nga tubateerawo emizannyo yani bakolanga obuntu obw'okuzannyisa twalanga ffe tukola toys nga tuzikola mu byayi. Abdurrahim akola koko tubagikolako ate birala wakolako obuntu obwo obuzannyo wakola n'obukola mu byayi mu eddako